okwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'ogenda maaso n'okubeera nga ate osinziira okutulaba n'enkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo ensi eyagala abakozi olunaku olwaleero still ddoboozi muliwulira limenyefumuko lwa nsonga ya nnaku gye tulimu twafiiriddwa eggwanga lyafiiriddwa be bantu bemutulaba nabo wano mu mbeera emu oba endala bweri enkola yange vidiyo kansooke nkusabe gimpereka olike gwe mukwano gwange so nga nawe atannatwengako mu butongole yakusaba subscribinga bumaze okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okattere mu kigambo all wensinzira negamba turn on that notification bell bwe twogera ku kigambo TikTok family bano abasajja abandi emabega n'abakyala bakyala si bakyala abantu bano abandi emabega be bamu bakwatiridde ba tiktokers baffe e Uganda Nimbye Lawrence badde manyo wakana kale kansooke batweyanjulire seeka manya ddoboozi bampita Mark Professionals nga nze omu kuba learninga ne baganda bange bamutolo and Rasta benkola nabo n'abalala bangi makola ne Palaso ku management ya Team Good Music ate nga TikTok ye game yaffe so tuze wano kubeera nga tuwerekerako munaffe Asia kale ono nze jja mwanjula naye keyeyanjule banaye bampita Ivo Official nkola bingi naye essaawa zino ndooza ndi TikToker because omulama gwaleero muna tulina TikToker munaffe otugezaako okuwerekera bamwita Asia yatuvuddeko era nga munaye tuli munaku nnyo katusabe munaye mukama amulamuze kisa kale namwanjule amanya nze nabatanzi Emily neyita Emily 37 ku TikTok nga tuze wano mu kunyolwa tetuze lwa ssanyu biri bye tubaamu nedda Bambi tunyoleddwa nnyo Asia abadde muntu mulungi abadde nga like ye muntu ow'essanyu lyokka naye munnange kibi nnyo nti atuvuddeko but byebyo byange kati abayo nno n'atunula nga atatunula weyanjulire gwe abantu kiriwo kukaaba nazze nkaaba naye nga sisobola okukaga abantu nazze nga enyiika eri ku mutima inside sobola kuyogera naye nga tusaluddwa nnyo Yash Popi one and only toteekako smile ekiddako Pretty Waters and Lights ndi wano representing the BSD family BSD dance class ku TikTok era tuli wano tuzze kunyoyerwa wamu ne family ya Asia kuba Asia twakula naye kuva mu kanisa era nga tutegeera bulungi mukama amulamuze kisa kale ntandise na Yash family saawa zino eri mu bulumi eviiriddwako omwana abadde afuuse ettaala mubbo that is kati akyali that is that one yes Asia obadde omanyiganya otya ne Asia ziyinza kulimba kuba buli wenzijukira byatukoledde ku app bingi atuwadde sound ez'okukozesa tutulendingidde ku ezo kale n'abantu abamu batutegeredde ku ezo begamba tuvudde wano omwana oyo naye nga era nze bankubidde 6 sawa 12 nga nkya neebase nga waaye muno nengamba ya rabbi naye nga tuyinza kumwogerako bingi kubanga sawa zino tulina mwogerako bitinitini ate nga birungi kubanga musiraamu kitu tebatukiriza kwogera kugeya muki mufu tugamba bugambe nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun ezimu ku sounds Asia mu maloboozi zalese azo appreciatinga negamba nti nakolako mu ddoboozi bweriti alina sound gye yakukolera abaali bamukolako interview n'agamba nti mwe bannamwe muve ewaawo muvugende ewammwe gamba akantu ako katunumira nnyo era kyatusikiriza twaliboneka bano bamukubira nti oba yali agala TV yaako bagamba ne sowani y'ebbumbe ne sowani y'ebbumba bagamba mwana kitukubidde wala nnyo mama mumulabyeko mama gwe tuddako wali kuba abantu bawadde bangi naye nga tugendaga tumulabeko tumusaasire tumukwateko ne taata
taata bonna kubanga era kyomanyi batusuubira twazeera nga era kubanze ntuuse n'okutuukalira nga waaye munno omulabye nti mulabye yeebase kyenyinza okugamba nti kumulamira embaasiya biwunyiza nnyo nti omanyi n'okwogera ka Ivo enkolaganayo ne Asia kati omugenzi ebadde eyimiridde eti Asia oyo ebyaddala nze ndi mu nzaalwa yakumi nazalibwa mukamucha yes banzala wano mukamucha Lawrence onajjana tunyonyola ebya security yawa banzala wano mukamucha sijja balimba era nga Asia mumanyidde banga ddene Bambi nga ne TikTok tenajja beno nga bino tebinajja Asia nga mumanyira nga mukwano gwange nganze nti nga bwe twesinkana bimanyi ebitu bine munyumya mukono mugulyayo ekindazi nomugulyayo amazzi g'okunywa sane we are raising to fame era singa kola kyawandika video yako kwani bamubuuza Ivo mujukira nagamba yena ali mujukira nga azinalingala ku church because twali tubeera ku church nga tuzinanga jana tuzina nabeera kawo nagege olwo mwaka ki emyaka Bambi tubirekete butandika gamba te Asia naye nga Bambi like mbadde mmanyidde ebbanga ddene so kinkubye wala nnyo era kindeetedde okumanya nti omanyi omuntu abgobadde omanyi for a long time babanga akuvuddeko wambi kikufuna entiisa mu mutima era yona gye mbadde ngambe manyi mbeera nnyo bizi naye kankere Bambi ntuukewo at least ndabe kitambudde kitya era nga Bambi tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo yes okusinziira ku ssentebe w'ekitundu kino of course naawe otugambye kyekitundu kye wakuliramu Asia ono edda yali musanyusa nga bwe kibadde kati Asia muntu w'abantu buli ayinza okuyitawo n'abuuza banneiba bonna n'agenda ng'ayogera nabo almost nga buli muntu mukwano gwe oba okitegedde si baana bato si bantu bakulu nga bulimu mukwano gwe so muntu w'abantu kibola abantu bangi nnyo oyinza okugamba president yakoze atya of course ne president Iseoko yes exactly so kikulaga nti munnaye Asia abadde muntu w'abantu yeah batugambye nti Asia newe bamutuma buto tosobola mutuma buto ng'entamu ogitadde ku sigiri mwasobola okubuuza ekyalo kiramba yes banange Asia ye kuva dda bwatyo nga newa batakumanyi abuuza strange abuuza njukunju so abadde mukyala wampisa baitha beera nemugenza video ze tabemula ne bagezako ebyokwemula nga abyewala so abadde kwegamba abadde neri sense of humor ng'omuntu ategeera gyazikola kijaba nayo obubaka eri abafamire ye Bambi mama ne famire yo nayo Bambi tugezako kugamba nti mube bagumu okitegeera okufa Bambi ko kute tusobola kwewala osolokera ku machanga mukama watu bakoze kibwageze naye tubere bagumu era ffe tugenda emilia nabo nga ba tiktokers era ne tusobola kwerabira Asia byatukoledde nga ffe tiktokers sound zino ze yakolako abangi kumwe ne muzituulamu nezitambula buli wamu nga TikTok family of course mwe tulabyeko wano kitulaga nti mugi representinze yes family esuubire ekyokuva ku TikTok because TikTok yali ere muwandiisi yes of course era sound ezo tesobola kuggwa waloko yakola smaya bitooke nawe ga papairas nga bali mu nimiro ne Charles agezako batambula agezako mulaga nti ebyo bitooke na agezako kugera oluzungu so obona bu sound tebusobola kuggwawo bukyali mu memories za fera tugenda sigala nga tubukola yeah madam anything everything waliwo Yash yamugambye yegenda tute kiki kyotagenda kwerabira ku mugenzi kyesitagenda kwerabira ku mugenzi Asia abadde muntu nga kale si bino bintu like kale ye Asia abadde real nga ye okitegeera bino baba bamuteeka mu kamera biki ng'alaga asanyusa omuntu amukoledde ekintu essanyu alidda kuki ku mutima okitegeera mbadde nze namumanyira ku TikTok era nga mulabira ku TikTok mbadde simusisinkanako omuntu naye Bambi kyanumya nnyo era kyankuteeko nnyo ne nga muganda wange ono era nangamba tukole ki Uncle kiki kyotagenda kwerabira ku Asia nze nga Mac Pro kyensigenda kwerabira ku Asia bino bye tutambula ekiro ogenda okukola shows ne abaana ba TikTok baffe bano twali tuyina show era kyesigeraga mulabirako twali tuyina show ne Mutolo ne Rasta atugenzo performinga kayabwe nga SB4 naye kwali yabalese baje ba performing so lunaku era yali mu motoka SB4 nangamba kati pa Mutolo ngeje bamazo performinga gendo nyambeko ontwalireko Asia ne Charles ku stage kati nagenda okunona Asia nkale ngo mumanyi bwa saka kala ayogera ekintu ngalinga atakitegeeza
nangamba ate muntu walawa ekiraga naye nga alinga yerabidde nti azze ku show kitegeeza nti Asia ebiseera bisinga abadde fisa olowooza avuddeko naye ate ng'oluusi olaba ebimu abikola ki abitegeera. So moment eyo nze mujjukirako nti namulabako twaliko naye awamu so tulumiddwa nnyo nga TikTok family era neyongera okuyita ba TikTok bajje baatisi bamukubeko erisi evvannyuma era bamukolera era nebaza buli mwana abadde olaba abaana bazze Yash waali Ivo azze mutolo yakedde wano Dr. Sefuko waali obalaba buli mwana wa TikTok mulaba agezaako okuteekawo mbeera ya mukwano. Kale bwetyo bwe tusobodde okubeera nga ate tukutegeeza enziika ye yakaliisizo olunaku lugenda kubeera lwa Sunday. Of course tujja kwongera obbawa ebisinga kwawo tusiibe bulungi tusinkane mu updates eziddako.